ekimuleese okubeera omuwanguzi w'olwaleero Katonda bw'amukyusa bye yakwatako era bye yalaba mu bulamu bwe. Kati awo onajjira ne mutundu natandika okuŋŋaananga buli kiseera. Like ndowooza Mukama yakkiriza Sitaani anjoogemu so otegeera kiki ndi mu Katonda. Bwe namala okufiirwa natandika okunoonya Mukama saddako mabega. Natandika okunoonya Mukama naye ndaba Mukama ng'agenda ankyusa. Kyasooka okukyusa amaka ge ngasooka okutereera. Nga ngenze ntereera sitabuma mwami tandisa omuwa ekitiibwa ate n'okwagala gyali ne kweyongera. Kati mu 2013 nga gwako nyazaala wange n'amugamba lwaki toyanjula omwana w'abendi kubanga endowooza baakirесaawo wetuddeka naŋŋamba omanyi wandiika byonna ebikola ki byetaagisibwa mu okwanjula era ne mwanjula 2013 nga gwako ne mwanjula ewaffe. Empisa zino zitandika zitya okukyuka kubanga ebintu by'obadde tukola okutandika obikola tugambe obadde tofukamira kyayi obadde tomuteekayo bw'otandika obikola talina kintu kyeyeewuunya mu bulamu bwe gwe wakibulira otya? Okukyuka kwange tekwali nti kwagwa like kwali bwekiti nti kiguddewo naye nagenda nkyusa mpola nga niwakuma osameka sikyayumba nga sikyamukaka kulya emmere gy'atayagala. Like netandika omuwa ekitiibwa netegeera nti ye mwami kubanga luli nga nzaaga okumakinga decisions mu maka nga njaga kuba decision maker. Naye najjanga wano nga Mukama ekyo kinzigyemu nga gweyagala okusalawo kinzigyemu kubanga omwami wange ndaba nzaafuusa omwami ki maka. Mukama nampa ekisaane ngenda nga nkyusa nga give him a chance nga muwa abeere omwami not even giving nakkiriza nti nze mukyala waka ye mwami. Nentandika omuwuliriza nga byeyaŋŋambanga oba ŋŋamba kino nenkiwuliriza nenkikola ate nga nkikolera mukwano n'omukwano gweyongera mundamoozi okumwagala nyongera okumwagala. Nabakusomeseza naye nga amaze kunsomesa wano nzoka nempulira mu bapyate nempulira mu nkono z'abakyala abafumbo nga bagamba bati nga bagamba naye omwami aba mwami ki ewaka musumba tomugamba mwami nawaba kunyo sawa mmeka mukuliseeyo beera mukyala waka toyomba oba kumeza odde mu sikati yamugjawo toyomba sikati yamugjawo gyoze bakaleeso kagolole enkyoka mwagende nako gamba omwami si yaba akoze eki si yaba Sitaani mulimu gw'obunyigira tonyigira mwami. Nagamba ate namwe abakyala namwe mulina ki mulina obuzibu nate nze nentegeera ddala nti nze nange naki gagwa musindiikiriza nze amusindiikiriza byonna byakolanga nze yakola ki nze amusindiikiriza. Nagenda okulaba nga tandisa okuintroducinga w'abazadde be abaganda be ewa mikwano gye no madamu wange nga ndaba bambi naye atandisa okulaba nti ali comfortable with me. Then nalyoka decide nga ne mwanjula ewaffe. Yali atuuse ng'akomawo ssaawa mmeka? 9 8 ogw'ekiro. Kati ozze bakusomesezza nti bansomesezza wakomawo kakana naye ogwasooka kyanzibuwalira nateeka amazzi Mukama katega ntuge neme kuyomba. Ekyasooka ogwasooka nga maze okunsomesa nateeka amazzi Mukama nga Mukama ekisa bagenda gane wanyoka ngamire nengamira nera saayomba netandika okutunuulira bambi naye yatya jjukira bawo olunaku nakebera mu nsawo ka backpack nesanga ebifaananyi by'omuwala omulala nga osinawo kyusibwa bulungi nembigamba mulamu wange nebatuuza meeting mulamu wange nze omwami wange ne kojjaawe naganze mukyala wange mwagala kyeyabagamba naasirika nentegera nti nenamulopawa mutima gwe gusalawo bana abantu bakola kintu bamusalirawo kati nengamba ti ewali omututte mu meeting bamugire na bamukangavule kyokanze tantwalanga mu meeting yona byemukoze naye nze mutwala
bambi nakigumira kati nengenda nga nzeka kanampola nzeka jikawo lunaku yakubira omuntu yamuweza message nenjiraba nategera nti njirabye omukyala nategera nti nzirabye naye sanyega kigambo ndakimu nensirika yagala okulaba olunaku luyiseewo n'olulala naye nga bambi wensimuka ekiro ndaba teyebase ampulaningira kinga teyebase banzijukira nawo nazuukuka nengenda next to the bed awali bed lamp nga nzija kusimya nali nzikyajinga nasimuka nandaba neyekanga nengaba nembadde ntuuse ku kikino naye nga omusajja nandise n'okunekanga ate gwe ng'olwesalira musango zino byonna byonna ebya message kuba simu nga tokyabirabanga bikulu nga sikyabirabanga bikulu ku luno nga gwewaddayo mu kutegeeraako nga nze mu sensesi zange ate gye nakoma okudda mu sensesi zange mukama gye yakoma okunyimusa mukama nanyambula omwoyo gwokugaanibwa nze emyaka gye nabeera wano nga teri musumba amumanyi nawe nfaanana naye nga nzija wano naye nga tewali musumba amumanyi nti munsi kamanga ate baira tamu naje titwalinga bangi nnyo nga kati naye ate kati mu bangi nnyo kati abasumba abasinga bamumanyi basinga mikwano gyange naye saakoma ku ekyo omwami wange nga maze omwanjula omukyala yangamba ojuka bwajja nongamba mu saluni abantu bali ku mukolo gwe natuza abantu 7-5 mukwanjula pozi tutuuse mu kwanjula okwanjula bino byawukaka walita omukaka nga samukaka nako nagamba bugambi kola budget nagamba kola kubanga mama we yamugambako omwana abenji mwanjule genda olabe bazadde be kati nituuka awaka nagamba kola budget netandika okukola budget yawo ate mukama noza omanye baibe tugamba nti eyegeta n'omwezi aba mwezi kati ndoza weyegatanga nange naye ekiwo ekyokuganibwa nekimwambala ku mirimu gye nga talina any favor oba anything kati naye nkitegeera netandika ate naye musabira obaga oliwa kimwambaza kati nali nakimwambaza nze kati nedda kati nze ekyali munze nekyamukwata kati netandika omusabira kati wenjogera ku mirimu gye bamuliiramu nnyo era balina group yabe batwa guides yabakwatira sente ne mwa balina emikolo bagamba oba oyagala abantu bakusondere ku sente ita mwami oyo wanayogera abantu ajja muwulira nebino byonna nenda bikolanga omwami wange nga nsinga emyaka 10 obukulu ate ngolooza bwakuwasa nga olinako akusinga emyaka ojja mugondera omukaka naye nakyusi bami nemwanjula ewaffe nentuza abantu 7-5 nesaateka muwadde 10 kwanzika nali mbuzayo like 20 days okwanjula musumba wange nangamba tugenda mukusiiba kwa nnaku 15 ate nali nva wano mukusiiba engamba ne musumba nziva mukusiiba mutundwe nangamba ate tusiba kubanga gwe nenyingira mu kisiibo naku 15 naye nga mukutambula kunna mikolo nga sina muntu agamba nti anyambako ngambikola na mama wange namala nemukwatagana twakwatagana ate kati we are best of friends. Wow. We are best friends. Ye muntu gwesiba n'okugamba ekyama kyange kyonna ekinfaako mugamba mama kino mwanange naye ate naye buli kimu ati mwanange kino kibadde otukoze tutya tusabe kwegamba katambi kakyukira ddala. Nze nzijukira mama wange lumu yagamba n'agamba naye nze nebaza mukama lwa muwala wange nali simanyi kyagenda kuba kubanga Zambia yalabanga wamusuka like wasted years yandaba ku wasted years nga ndaba sina kyengenda kubeera ku lw'embala yange gye nalina naye mukwanjula okwo mama wange yambeererawo nayimira ku lwange nagira naddeeri bambi abantu ne bampa ssente nze mukwanjula natuuza abantu 5 ne batuwa ssente nalina budget yabakadde 19 ne mutamu obukadde 8 nga ziryawo ssente si tezinaako kyezigenda kukola nga ziri awo
sente zafika office naye nga sitadde $5 kakube kwambala kwange kwera omukwano gwa Grace yangamba ngenda kugulira gomasi gyogenda osookeramu tujja genda olonde gyoyagala nenjuga omukyala namujja ku Facebook netugenda mu town nangulira gomasi $39 jja kwambala eyo gyoyagala nti ebitambala ekitamba kyekyo oli najja nagamba zino sente bweziti zino zikola mukyoyagala zino nga feva etandise okuattractinga abantu embala yange ekyuse etandise okuattractinga abantu n'abakyala bokukyala baali tebakwatagana nange bagamba kale bannaye nomwana tumanyi oba yakyuka atya yemuwala tukutwala tumanyi kati munnaye mwana ayinyini omwana ali bwati naye ate mukama kyeyankonagamba agenda oddeyo mbulire enjiri eri gye bebavuma era nga ngenda ku kyalo kyaffe wali muvubi nga n'ab'okukyalo kati nga ngenda ku kyalo kwennyini nkawa omusale bwana mbuli enjiri nangamba gwe mmanyi oba siigwe konze munnayeeze taata walokoka konze mukwano nalokoka gamba oba alokoka naye kamere mubulukozi bami ngalaba nga bakumanyi bakuyitanga lyandya nabukalo erinnya by the way obulamu bwange simanyi lwaki siyagala kubanga senga wange yangamba yali ntuuma baali bantuma amanya nali ntuuma nagamba mbu ye lwaki baali mutuuma tebagala ntuma abaana baabwe nange kabali ntuume kati naye naali ntuuma naye nga waka ojjanga olunya Juliet Juli tebamumanyi nabukawo tebamumanyi bamanyi Julia gebatuyitanga bamanyi Julia abamu kati nga baali bankazaako naye kati eryakamulali tebakyali mpita balina kumpita pasita bakuyitanga kamulali kamulali we yatuuse okumanya okukyuka buli omu yakulaba nagenda watatanga nemuga tatange simulokole nemuga tata njaga kutandika kyoto wane waka ekyokusaba ekya family nangamba twali tabu ntandika ekyoto waka era bwe kiri paka kati mugenda namusaba tugenda ne kusaba emirundi 2 mu mwezi buli Sunday 2 mu mwezi ate mukama teyakoma ku ekyo nagenda nakyukira ddala in that ne mama wange nalokoka era 2017 ng'alaba bulabi bulamu bwange mama wange yatuuka ekiseera mama wange ng'alwala naye nga tebalaba ndwadde nagenda mu depression nabanga mulwadde naye nga tumanyi era mubamu ekitanda nabagamba bagenda mulongoosa ekinda kyesibye nengenda maaso ga mukama nemugamba mukama mama wange tebagenda muteekako kiso nengenda mudwe nebagamba mama tebagenda musala bagamba abasawo bagamba ekinda nebagamba nze mama owange tebagenda musala gwensinza mulamu era twava mu ddwaliro nga mukubye enema n'atereera tuddeeka amulamu naddamu n'alwala nemugamba mama ekikulemesezza kubanga tusaba emizimu gigenda mu musenyi enkalu imagidda mu nnyumba yaagyo wetaaga omwoyo mutukuvu ate omufuna omaze okulokoka era lumu twali tuli mu kyoto omusumba gwentera okulagana yayazze nabagamba balagala okulokoka mama wange n'alokoka kugamba mu famire yange mu baganda bange biologically nze mulokole nzekka kati mama wange yaddako okulokoka ate nga nzikiza n'abala bagenda kulokoka kagenda emyaka gyona embadde mwami wange nga simulokole entuka ekisentandika omusabira naye nga mukama gwe yanduka lokola omwami wange entandika omusabira ekiwuliro kyetaaga nampulira neetaaga omwami omulokole bannange mikwanawo n'agambidde ddala nti amiina embala yokka mbala nga tebanalaba bino bikwatibwako tebanalaba kulaba mmotoka tebanalaba mawanga g'otambudde naye mbala kukyuka yekyusa abalala kubanga bandaba nga ngenda mu Amerika naye katukomye mukwano gyaffe abalungi mu ddakiika zaffe zineziddako Buterevu tukomye wale kuchenda mnana katonyeze musanvu ule mu programu y'enganzi muwanguzi ye tawanika mikwana abalungi temera biranti Prosper Junior School Day and Boarding bebatuusa ko programu ya feno eranga bwoba oyagala okuba kwasaganya obulungi ogenda ku namba y'essimu 070 0M 978 435 ne ku 03 92 9
64993 awo ku Kyennabweru okuliraana ekisaawe bajja kubanga obakwasaganiza ddala bulungi nnyo. Ku Facebook Prosper Child Care, ate ku website www.prosperchildcare.org. so jja kubanga obakwasaganiza ddala bulungi. Ate tumwerabira ku lwa Midland Parents Academy, ab'ekisulo, omufaliso, ebitabo, peeni, uniform, eddagala ly'amannyo, eddagala ly'engatto, sabbuuni ayoza, sanitary pads eri abawala, ekikopo, essowaani, byo bya bwereere. Ate abava ewaka, ebitabo, peeni, uniform ne lanchi, byo bya bwereere. Ab'ekisulo $54, ate abava ewaka $28. Okwewandiisa $3 gyokka, era ennamba zaabwe ez'essimu ku 0753892535 oba 07883655. Katugende maaso mu ddakiika zino, mmanyi nti zaabawuliriza abaffe okubanga boogera n'omuwanguzi waffe. Waliwo akatalekeka omuwanguzi kaffe k'oyogedde watravelinga nga n'ogenda mu America. nagendanga mu nsi nyingi, South Africa, Germany, nengenda Malawi, Zimbabwe, nga travelinga I'm a traveler. Naye nga tebyakyusaka bantu bewaffe, nza kabeera kanga ebyo nga tebyabakwatako. Tebyalinga kikulu nnyo ndowooza. Mukama ndoza yita si yali ayagala nze nsooke nzikyuke, ekitibwa kye kirabisibwe. Nga ssente ozirina? Nga ssente bwe ziri, n'omwami wange ate Mukama yamwimusa n'afunayoko ku ssente, naye omwaka oguwedde n'alokoka. Bayibuli egamba banaabalabiranga ku bibala byammwe. Ebibala bikulu nnyo. Abasinga tujja mu kanisa nga tunoonya byamagero, olinagamba nze njagala mwami, naye nga Mukama laba wanaakuwa omwami ku mbalayo tojja kumalako nayo, ng'olina kukyusibwa, Mukama nalyoka kusimba omwami ogwonoonya. Olwaleero tubadde ku mbala mikwano abalungi abawuliriza abaffe nga tusiriikiridde mu kaseera kano. Njagala tukubire Yesu engalo n'akalulu ak'amaanyi. Bwe kuba nga omuntu okukyusa empisa oba okukyusa embala kulokola abalala nnyo. Waliwo ekyawandiikibwa ekyogera ku baami, ku bakyala, nti atakkiriza bwe yeegatta nakkiriza tayawukananga naye. Nti omanyi ki obanga gwogenda okumukyusa. Kati tulina okwekyekinga ne tulaba ddala empisa zetukola zicontributinza abantu okutegeera Katonda nga tuvudde ku byamagero bino ebikwatikako. Betwagala babirabe nti ekyamagero kibwatuse kikutuguddeko. Ekyo kiyinza obutakyusa muntu mulala yenna, ate nekimutwala just kukola ki, kubanga naye anoonya kyamagero. Naye ate nga Katonda affe yeetaaga mbala yaffe ennungi n'emitima gyaffe gye yeetaaga, okusinga emmotoka gy'oyagala, okusinga abaana b'oyagala, okusinga omwami n'omukyala b'oyagala. Ayagala eyo embala. Kankweko okubawuliriza abaffe munnange, ebibuuzo byaffe weebiri. Mukwano ddamu ogenda kukuba, genda kubanga nkukwasaganya mu ddakiika ezifaanana bwe ziti. Hello? Wanje munnange. Yesu yeebazibwe Pasagejje. Awe bw'ekitiibwa. Omuwanguzi Yesu yeebazibwe. Awe bw'ekitiibwa mukwano. Naye twebaza Mukama olwa essomero ly'Emutumba, School of Christology. Papa Pasagejje singa tuli wala nnyo, oba naye singa abamu twafadde, oba singa tuli ku biki simanyi. Ono good girl Doreen Tricia. Njagala okwebaza Mwoyo Mutukuvu eyakyusiza ddala empisa ze ne Mukama, nti n'omwami yasobola okuba ng'akola ki? Ng'alokoka. Naye kyenjagala omanya alina abaana bameka kati? Kama bampeera omukisa. Tubikwasaganya byonna. Hello? Hello? Hello?
Hello. Amina mnange. Shumba muto kwanze akuwa koko tuli kukatono. Nze mala kuwulira puroguramu gyokola bwetu nendete okubaleza kitemutunge mukwano akyukira ddala. Era nze embala ng'omukyala we bwagambye nti nina mukyala wange namufuuka musinga almost emyaka 10. Naye nga obusungu n'obukambwe ng'ate nze mbusuza nga ne bwe mba nzijayo overnight nensaba banyiiza ntuukira mu kumukubirawo. Buulira naye bwe nasembeza nentandika okujja emutunge nensomesebwa nali nalokoka nenga kisomesebwa ng'obusungu butudde mu nze kati nga n'omukyala kiva mu nze kibetwegatta naye amazima gali nti ndabye Mukama ze yantereeza ntambulira mu makubo ge naye mukyala wange amuggyemu omutima amukkakkalisa mpulira nga mubutuufu simanyi kinyinza kukolera nagamba mutunge naye simanyi kinyinza kukola. Ojja kujja munange naffe otuweko obujulizi. Mukama akumpeera omukisa mwanguzi waffe munange kankubaze kuwona bulala. Amina. Kituufu kiwayogedde okulokoka kirala okukyuka kirala n'okusumulwa kirala. Ajjamu overnight neddayo n'amutuukiza ku miti. Wangi munnange Mukama yeebazibwe ayiwa ekitiibwa ssebo. Omuwanguzi waffe nga tweyanzizza obujulizi obwo. Amina. Naye kakati gye mbadde ŋŋamba waliwo omuzadde ali eyo kati nga naye alina omwana naye omwana we omanyi waliwo kati nga badde otuwa obujulizi olaga nti famire baali bampisa era nga bagiwa ekitiibwa naye ate nga gwavaamu wali ogivumaganya ebiseera ebyo. Kati essaawa zino okuba omwana nga badde oyagala omuteeka mukyagala naye nga takyuka okumukuba n'okutandika ng'okumusabira obusabirizi n'ogamba nti nze sikkirye omwana ono naye njagala musabira obusabirizi Katonda anaamukyusa ki ekisinga kumukube oba kumusabira busabirizi. Mukama ag'omusa Pastor James. Okiddamu. Nze ndowooza tulina okugoberera kigambo kya Katonda. Osobola okukola byombi. Babye tugamba osuula omugo okola ki? Osuula omugo oyo n'omwana. Naye ate n'omusabira. Nakyo kikulu nnyo. Ate omusabire nga tokoowa. Waba okubanga okwesa nnyo omuggo omukyo okusaba n'atuuka n'aguba nze ntuuka ekiseera nga naguba nga nemunkuba omala budde ng'ogamba okubya ekyuma. Yes. So omuggo gukozesa awasaanidde omwana osobola muwonye ngaafuusa olwakikuba this is bad kiba kibi ogwokusatu kuba ate omuwundi nga n'otalaga nti olina omukubamu takola ki n'emirundi esatu okusanga saakigaana luli saagamba neluno ng'okola ki akago nga kabaayo naye okuba ku nyama ya gavumenti tokwala wonna era ng'oyongera omusabira ke kabina. Oyongera okusabira omwana wo olekera omusabira. Hello. Nki ekigaanya mukwano omwami yalokose omwaka oguwedde mu May. Kulaba mpisa kukyuka. Mukama yeebaze. Amina munange. Bana yempasa oyo mwanguzi yebale kusima okukamba obusungu zalina okuzibuka obusungu. Bana yensaba Mukama nnyambe nange nsimuke mu busungu. Nawe bukwata? Bunkwata nempanga n'omutima gunnumaze. Bambi. Bana yempasa bye. Jangu mu kirasi nno y'abapya. Musumba nja kujjayo naye lwakuba simanyiiyo. Kati ngenda balagirira ngamba ku radio. Kale musumba. Hello. Wanji. Mukama yeebaze musumba Jeje. Amina.
abatembuze muwanguzi waffe neza okujjamu embuto yaddayo sowa mukama neyeenenya oba teyaddayo era kitembuze ekirala mukama yamuwa abaana abalala. ekitegeeza ekyabaana nakyo olina gyokizuulidde nti abaana bayinza okuba nga baliko amanyi Katonda atusumulula mu phases agamba nti sigenda kujjawo mawanga gonna lumu naye ngenda kujjawo katono katulabira kwa paati eyo si gye tubaddeko ennyo next time tujja kuba tugikwatako buzze mu deliverance Katonda alina engeri gyazze akuzuuliramu ekibadde kijja kitta abaana ate n'omusaayi guli gwe wayiwa olinayokko ekintu kyonna kyolabye nakati wano wootuuse ku nsonga y'abaana wentuuse nti kukyo simanyi oba ndikowo okukyenenya kubanga ndaba ninga yakwata omuntu omukulu nemutuga nekolaki naye Katonda wakisajjudde kisana okusaasira ekyo nakyenenyera nze manyi nti Mukama yansonyiwa ate n'ekirala ekyabaana nti nzize nsaba nezuula nti embala gye nakola erina kye yaleeta kubanga oba olina embala embi eddogo terigana kukwata omuntu asobola okuloga olw'okumuvuma n'akuluga olw'okumukuba n'akuluga nerikwata oba nakolimira olina kyozuddeawo nakolimira n'agamba tojja kukwata kuki ku mwana ebyo byonna bwebitunira nekira n'abazadde baffe amaziga muzadde gakaabye naye ago nebaza Mukama nti ago Mukama yagasangula amaziga gokaabya maama genakaabya maama bambi naye waddamu n'ogarealizinga nnyo nogasinga nange nengamba singa nange nzaala omwana nkola bwoti nga ndebyeranyiza n'omuyuzayuza okitegeera mbakuba mubisebe nawe binja muyuzayuza naye mama wange teyanjuzayuza gamba era nagenda mama nemugamba maama bami nemugamba nsonyiwa namugula ne gomasi nemugamba mama nsonyiwa ku bye nakuyisaamu kuba ye namuyisa mu mbeera ki naye nga nze nzikiriza abaana bajja mu kiseera God's timing is the best. Nze I believe Mukama tasobola kusumulula abaana ba Isirayiri amalwange balwananga nabo tebalwananga guno omuntu ne bakola ki nebagawangula bagendanga Ammonites ne bavaako Abaperusi ne bavaako Abayebusi bwe batyo paka bakola ki batuuka mu nsi ensuubize so mu nsi ensuubize nzija ey'abaana gituukamu kalakita naye enkulu wanji munnange Mukama yeebazibwe musumba jjejje aweebwa ekitiibwa amanyi abantu taddewo Katongole musajja wa Yesu kubayita ababiri entebe asebo bannange neebaza omuwanguzi n'obujulizi obwo munnange butukwatako kubanga butunyweza waliwo lwobanga owulira owettemu amaanyi oba n'ogamba nze mwonoonye nnyo asembayo oba Katonda tansonyiwe nga biwakola bingi mulimu lwokola ekintu naye ng'olabiragana naye neebaza Katonda nti atuleetera obujulizi obutuzzaamu amaanyi weebale kuwangula Mukama abampeera omukisa amiina Hello wanji Mukama yeebazibwe musumba jjejje aweebwa ekitiibwa taata amanyi yange Sojeni Franka ndi wano sana omuwanguzi waffe naye mulamusizza mu bunyingi ya Yesu naye nkulamusiza ssabumunyi ya Yesu ebale kuwangula amiina naye nze kyensinza okulaba ndowooza waliwo ebintu bye tutera okulagajjalira naddala ng'abazadde kubanga entandika y'omuwanguzi waffe oyo yonna okubonaabona yava ku kukwatibwa omububuka n'ebiseera ebisinga abakozi bye tuleeta wano tuleeta mu maka bwe tukozesa nina okwegendereza olina okusooka okumanya mukozi kitondeeta ayinambala ki kubanga ayinza okusiga ekintu mu mwana wo n'ayonoonera ddala obulamu bw'omwana we kubanga olowooza nti omwana ye mulalo naye ng'alina yeyasijja lekati okusinziira ku mupolita omuwanguzi waffe byonna byayitamu entandikwa yavaku okwebaza Mukama kubanga yamuwanguza ndowooza kituwa ekyokuyita ng'abazadde
okutunuulira abaana ate ndowooza n'okubeera omukambwe ennyo ku baana ate nakyo ng'omuzadde era tulina okukiyigamu nti si kirungi ky'omwana ajja kufuna ebizibu aleme okugamba kubanga oli mukambwe otya ndowooza nti senga ate maama oba teyali mukambwe nnyo oba yandisobodde okukibuulirako maama we n'atatuuka mu byonna binayitamu naye byonna twebaza mukama abampeeramu. Ndowooza abantu abasinga betuleese ku Mwanguzi Tawanika kitukutteko nnyo. Tusabire abantu betulekera abaana baffe. Abantu bonna abasinga bembadde nabo ku Mwanguzi Tawanika ngenda okulaba ng'omukozi yamuleetera okumanya kino yamuyigiriza kino. So tusabire nnyo abantu abo ate ne Mukama atuwa okulungamizibwa okulungi. Ekyo kikulu nnyo. Wanji munnange allo Amina batwala mu linnya lya Yesu. Nakusabidde abalongo. Allo gosembayo maama olwakadde. Amina. Praise the passage also dad was so soft, I think. N'agambye nti oba ne dad naye yali yakwata nnyo n'akubembeekereza nnyo. I think ndowooza kyali nti bonna tebasobola kubeera abazadde mwena temulina kubeera nga muli bakambwe. Ate Mukama n'ampa ne taata omulala like Musumba Tom like twali tuli mu kusiba kwa last year nampita n'agamba Asha jampita banenga mbaja emyaka gyonna gye mbadde wano nga tampitangako naye tuka mu office na mwana wange bane nawuliranga nga mpulira era okuvuulo my daughter kugamba mpulira nga ndaba nzaani. So I think Giovanna Jebudda abazadde bana tebalina kubeera bakambwe bombi ate bombi babeera abakambwe abaana badduka naye omu alina okuba soft ate omulala n'abeeranga mukambwe. Ate abaana buli omu abeera n'omuntu ali soft gy'ali. Nyinza okuba nze nga watatani nali soft ate mamama nga baganda bange yali soft, so it is a two-way thing. Kale abazadde kituwa ekyokuyiga ebintu bingi byetuze tuyiga kuba bawanguzi baffe. Naye tugenda kwebaza Katonda olw'akaseera kano nti akadde kange ko kampiseeko era keeko ddala. Njagala mukwano oteeka emikono gyo mu kifuba. Ebibuuzo byaffe mu bibeera bingi naye tusobola bikwatako olwakadde. Neteeka emikono gyo mu kifuba gw'oyagala okwatula Yesu ate n'okujja mu kusumululwa. Gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero nange nkomawo gy'oli mpulidde obujulizi ate n'ekigambo mu bbo nange nzikiriza mu mutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose amanya gange mu kitabo ekyokufa ugawandiike ekitabo ekyobulamu oli bw'oyita abalonde beera omu kwabo kwebaza Mukama nga ondokodde. Amina. Kale tubasabireko abantu tudakiikemu yokka. Mukama mulungi wekisa tukwebaza olw'akaseera kano Mukama era tukwebaza Mukama kitange olw'abantu bonna Mukama abeewadde Mukama okuliza puroguramu eno Mukama. Kitange nga waliwo abayita mu mbeera Mukama gye nayitamu. Kitange nze nzikiriza Mukama Katonda wange Mukama gwe yampisa mu mbeera eyo Mukama nabo Mukama kitange ogenda bayisa mu kabaka w'abakabaka. Kitange tuwa ekisa okwemanya kye tuli ng'abaana bo tuwa ekisa Mukama kitange okutamu ekibi n'okukitya wakabaka w'abakabaka Mukama taata kitange atagwa Mukama kitange era bonna bawuliriza bateeka mu maaso go Mukama kitange yongere ba blessing yongere bagabira kabaka w'abakabaka tukwebaza mu Yesu tusenga tukkiriza. Amen. Mikwana abalungi tujja kutandikira olunaku olw'enkya essaawa zijja kubeera 6. Mukama abanjagalire ayagala okujja mu Tune Christian Fellowship genda mu paaka empya oba mu paaka enkadde $1,500 lukka mu paaka enkadde ate $2,000 mu paaka empya. Bagambe ngenda wa Pastor Tom
bajja kubanga bakutuusaawo bulungi. Abankumira atakumira mpeera sigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Juliet Nabukalo. God bless you.